njala kusooka okubasaba ddala mu ntaagingire bamumpitire ku musajja gwe bayita Yoseliti bahabalota basula mutano wa kale kyensere temuzizide nsanga bisiba bere ku video eno mukyala we Janet Kembabazi mwana nyini Njovu Enterprises ja ku video eno njala mundesere wano omusajja gwe bayita Pastor Robert Kayanja bere ku video eno abereko njala bazadde mwenna babutuza abalenzi abasajja n'abakazi mwenna bere ku video abasajde mbeetaaga nnyo ku video eno njala ba HM aba masomero bonna mubere ku video eno njala mutagire buli muntu yalago bayita member of parliament mu parliament ya Uganda bere ku video eno njala mujibireko bulungi nnyo nsaba mukulembeza nga omulonde Robert Kyagulanyi Center mu obere ku video eno manyo oli mukutambula odda okwabo bwe ngova mbitundu byebusoga gyo badogenda okuzijjo buvudde okuziika tata muganda fe Pademan kitalo nnyo family okuvirwako omuzeyi naye fena lyekko kale n'omukulembeze musabajje nsaba fena tubere ku video eno bulungi nnyo mbugisharinge essawa 2 kwa kakongo kagenda cheka 2 zokka ndoza njala tandika nga bulijjo bwe ntandika abalaba natusanga njala tandika n'obubaka buno president waweereza ngali mu bitundu by'obusoga gy'abadagenze okwerekerako munnaffe eyafiiriddwako kitaawe obubaka buno obadde bumpimpi njagadde mbuzanye nga bumpi mulyoka mubutegeere then tulyoke tugende mu maaso ne video olwaliro abaana abusanga muna abusanga ekyo nabatutambulidde kubanga obudde tulina butono tetujja kulinda bantu bonna olw'ensonga nti ennaku zino notification tezikyajja njala muliza obubaka buno tulyoke tugende mu maaso obanso kandoza kampisa obubaka buno paka bitone nonola nkyababulira buli omu kumwe musibe oli waddembe gogamba ebisagala biwulira omanyi mu biseera by'abaddugavu bwe babeerera nga bafugibwa abazungu mwalimu classes waliwo house slave ne plantation slave house slave ye ngali comfortable house slave nga tayagala nga bana baddugavu omuzungu be yasembezanga balire mu nyumba ye ngera mwabo mwe yalondanga n'abagenda okubeera abamates be house slave yayagalanga nnyo master we n'okusinga bwe yeyagala nga master bwalwalagamba master tuli balwadde ennyumba ya master bwekwata omuliro house slave ayagala giwandulira amalusu esikire house slave nga tayagala baddugavu banne kwogera ku freedom house slave nga bamukonvinsinga gwolina kubeera slave era house slave nga bw'omugamba tubuke tutoloke tuve mu slavery ng'agamba tugendewa awasinga wano olina vision olina policy ki fe wano wakiri tulya ku bukunkumoka bwa master house slave ng'ayagala nnyo master we waliwo ne ba plantation slave bano ba plantation slave bo nga babeera mu plantation obaka ngulidde bulungi nnyo bwobaka president bwasindise eri abantu bonna abadde mu kuziika ebusoga ndoza mbulidde bulungi nnyo kale no sagala barisa olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo njagala tusooke tugendeko katono nnyo njagala tusooke tugendeko mu kayimba kano nga tutandikako kubanga abantu balowooza nti bintu bya munino nga tesi bya munino nga bwe mbalinda muwere twange tugenda akayimba kano bulijjo nka bakubira njala mukawulirize bulungi nnyo omwana ebigabo byayogera then tugende mu maaso
kale video eno kirabika bagikwatamu ko kuba nabyenda byesitegera naye tugenda tambulirawo olw'ensonga ffe tuba mayona ebintu bakola byonna byawe nenga tujjagera naye bulungi nnyo. Njala mutagingire wano mukyala gwe bayita Nabbanja Prime Minister. Nakulabula Nabbanja ne nkugamba nti wegendereze ebyo otambulira mu bantu bajja kukola ekikyamu. Omanyi mu mbeera muzi V8 ezo nga mutambulire ne mu temulowooza ku bantu olwokuba mutambulire mu S mufuna omusala temulowooza ku bantu. Abantu mbakoze bikolobero bingi nnyo bajja basindike wantu nga bagenda batematema bakutemetema Museveni tagenda nitana kyagenda kukola kubanga baagala ofisi yo bangi. Nabbanja tuzaako wansi engalabyo eyayita Prime Minister Dikula wagenze mu Acho region ng'ogenza okunyumya emboozi z'amalwa abantu abakoba batutteko amataka bassa abantu baabwe ng'ogenda onyumya baakolese nga nabo gisimufungize video nagibateredde njala giddamu gibazanyira mulyoke mumanyi nti abantu bakoowaako wadda abantu niyo abantu bakola ki abantu bebeesibyeko bwesibi njala bazanyira video eno. Oyabadde Nabbanja agageza bitundu byakyo gye bamufutudde nga nabo gisimufungize. Kati ndowooza njala tandika bulungi nnyo tutandike n'ekyatuleese bulungi nnyo. Tutandikidde wa leero. Nsooke empisewo security alert oba nsooke empisewo information. Nendowooza nga sinatandika kandowooza konsooke malo bategeeza. Ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa 2 mwaka 2023 olunaku lwakutaano. Njala kubaza muna bannayuganda basobodde okubeera ku mitimbagano egy'enjawulo ne mula ebintu nga bitambula ate ne mutuzaamu amaanyi namukenyini mumuzaamu amaanyi. Omanyi bakugambanga nti eryoka n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo ekituufu enkuba etonnya ate ensiisira tuze bwe zenkanya emyoyo. Munnange nze omulimu ogwange nga nze Lumbuye gwa kujja kunoonyereza kusaka na kubaleetera information mwe ne mwegiramu gye mwagala esigala ne mugirikaawo. Mbadde nkola research okuva edda ngamba letira ona alibwat nona alibwat ne baleetera tochi nenji bakubira ne mulisa mu muntu tochi ne bam ate tochi yange weekubye wava results era buli kintu mwakirabye kati olwokuba tulina ebyokukola bingi nnyo. Njala basaba omukulu oyo eyita loop twamwogeddeko ne tumwambula ne tumuteeka wali bulungi ensi n'emulaba najja n'ayogera byayogedde ensi yapewulidde bulungi nnyo nga z'amaaso ga moto wakadde buli kimu akyogera ayogera kina ajerega avuma kikulaga nti ng'oyagala okutegeera omuntu munyiize bw'oba tomunyiiza tojja kumanya ntegeera ye mwategedde entegeera kati ngenda basaba mwenda bannayuganda buli omu obuli mwategedde omusajja nekikyali na bikiba planning kati ataawo nze navuddewo namulekedde public era nambalekedde nze nga nze Lumbuye ngenze ku research nakutte ebitabo byange emigugu gyange omutwe gwange ngenze ku research nina ate deep inside gyentudde ngenze ku research ebisigadde byonna bibalekedde ngenze ku research kubanga n'ekinene ekyengoberera kinene nnyo ono ye simanyi lupwa oyo namuvuddeko dda sina budde bwe nze n'ekinene ekyengendako era kyendika essaazi lwekyende mu kutambulirako era nakyo nja kujja nkibanjulira oluvannyuma nkibatere ku mmeza gye bujja katono nnyo kati nganze oyo namuvuddeko namwaliriza simuzaako ngalo no simuzaako ngalo okujjako njala sooka bawa security alert eno kubanga abantu batandise okutegeera abantu bano waliwo ka video kenjagala obba wano ng'omu ku bo abantu bamututte talinnya kati ngenda basa abantu muyina amaanyi n'obuyinza. Wano abantu bavuma nti banaku balinga emmese biyenje tebategeera bibantu abalonda sirabangayo muntu gwe bayita elite agenda ku macha n'asimba mu lugu n'asimba ku lulinyirira abantu balondawo tebalina budde kati ffe biyenje emmese ebikufe tulonda kubanga tulina obudde twagala ensi yaffe mu kukyusakyusa which is okay. Kati ebyenje bigenda balinda mu boxi lomunaddayo mujja bibuulira lwaki omwaka video mwakala bigo yadda agenze waabwe eyo ne bamugoba emisinde emiyitirivu ka video mwaka sigenda kazaayo mwakala bulungi nnyo mujja tegeera buli kimu ekigenda mu maaso
njala soka kuyisawo security alert eno then ndyoke ngende ku nsonga ezandese. Security alert erwa Consulate Mr. President kuoli mbeno security alert egenda wuwo. Security alert esumete. So mukulembeze gwangu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusiza ko consulate oli bulungi. Buti ebyange nga bwe mbyogera mbiteekawo ne ngenda ne neyongerayo oluvannyuma bituuka ate n'ensiikira gye mba nsirikidde. Mukulembeze njala kutegeeza nti akasiriikiriro kalwanya eminya. Akasiriikiriro kalwanya eminya olugero tulumye bulungi nnyo nti walaba omuntu asiriikiridde manya nti waliwo ekiba kigenda okugenda mu maaso. President njala kutegeeza waliwo security alert gye nafunye ng'ekwatako ggwe egamba bwete nti Muhoozi Kanyarupama Muhoozi Laaga ne group ye bayina enteekateeka eyinza okwagala okwegezaamu okuddamu okukwata. Nkiddamu President bana basajja baagala kuddamu okukwata either omwezi guno oba omwezi ogujja bayina enteekateeka eyagala okukwata kubanga bo balaba nti ofourth threat gye bali kubanga ochallenginze nnyo opposition ate nga ne UPDF kennyini teri uncertain ku kiki ekigenda okuddako mu ggwanga. So no mukulembeze njala kutegeeza gy'otambula yonna ne gy'oli be very careful nnyo bana basajja ba planning okukwata era nga beetegefu okukola kye tuyita commotion okwetoola eggwanga lyonna singa wabaawo ekintu ekyo naye ng'omuntu alidinze ekintu ekyo si mulala yeeyita Muhoozi Kanyarugaba ya planning okukola ekintu ekyo mu nsonga ezo okuleeta commotion kuba balaba kye bali basuubira so si kyekiriwo essaawa zino. So President njala kutegeeza nti weebereremu abasajja bano kye bapulaninga kinene nnyo. Awo nga nvuddewo nabagamba dda Museveni aplaninga kye tuyita okendeza namba y'Abannayuganda okubatwala mu constitution camps okubajjako ettaka lyabwe nga mulowooza nsaaga. Ne bagamba obukyabuziba buno bukulabisa buli kimu. President minako gye buvuddeko yagenda n'akyalakoko ebinyolo mu kitundu ky'ekibuku kikube oba kikuube gye yasanze ebyaddala ng'ebintu byenjogerako gye biri ku ground. Njala mwetegereza abantu abalina ettaka lyabwe be bajja ku mataka gaabwe nga bayisaawo sibayi pipeline abasajja basula mu nsiko nga tebalina adde ekyokulya naye ng'ate baali bannannyini nsi nga balina ettaka. Kino kinabagamba Buganda ekibalemesezza okukola ekintu kino nze nemesezza Museveni okuleeta ekintu kye bayita constitution camp mu Buganda ng'ate baali bakipulanize bulungi nnyo. Kyekiri mu Buganda kyenzijja kasooke mbazanyire video eno. Bano abantu bonna balina amataka gaabwe nga batudde bulungi nnyo President gye yagenze kuba kati saa yakulabisa. Oziraba constitution camps abalinga barefugee naye nga Bannayuganda indigenous bitundu by'Ebunyolo. You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere abantu balemegamba awo yo Bobi Wine aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Yabadde ayitako ima. Ekyo kye bayita concentration camps Bannayuganda abajja ku mataka gaabwe ne babasula gye babasudde ne babateekerawo ekintu kye mutategeere kye bayita concentration camp wano mu Buganda kyekyali kigenda okubeerawo nene enki kuba kangibaddire mu katono. Awo Bannayuganda origino bali mu concentration camps. Ziizo balina amayumba balina amalimiro balina buli kimu kati bali mu concentration camps. Awo sigenda kulondoza mutegedde omanyi wenzija ne bagamba information abamwebuzabuzanga bafuka banaaba nti Lumbuye beyogera tebiriyo ebigambo byembaga buli kimu genda kirabako
ate mujja kikakasa mpaka nga mutegedde nti mulina okumanya nti information gye tubawa esinga ya TV ya Uganda nabo bena bayofuza bali mu Kampala abatambula nga bakanudde amaaso nenga ate balaba kiki ekiri mu Buganda mu bitundu ebyeruweero oba kituyita Lubuye triangle okugoba abantu ku mataka kukyagenda mu maaso bagaba obutwa bawamba abaana babasiba batabasema kale banna bakale bajja ku mataka ekiri Lubuye sawa zino omusajja yita Sula Serunjoji tata ombaka w'ekitundu ekyo ky'Nakaseke omukyala ali mu kutambula n'ekibinja ky'abasajja bagenda bawamba abaana b'Abaganda babasiba babatta family bazijja ku ttaka basinda buli kimu kubanga ekyo bayagala gazetted area bagitwale nga y'Abanyarwanda bonna kikiri mu Buganda ebitundu ebirala n'amataka ge batonze mu kitegedde bulungi nnyo njera tegeeza omukulembeze n'eggwanga lyonna nti era ntegeeze ne international community nti waliwo ekkomera lye batayogerako nnyo ekkomera lino nayogerako nti Kibuule ne Kalangwa bayina safe houses mu plantation zaabwe mu bitundu by'emukono naye waliwo ekkomera lye mutawulirako nti bagiyeyo musiba mu mututte luddawa abantu bonna abaali ku byalo bonna bagobebwako ne bazimbako ekkomera eyo lirimu bannayuganda ab'enkyukakyuka abasukka mu mutwalo abaasibibwayo teri munnabyabufuzi yali agenzeeyo teri muntu abadde amanyi nti ekkomera lino gye liri naye nga ekkomera lirimu abaana basukka mu mutwalo ogumu nga baasibibweyo ekkomera lino baliyita Bulawula ekkomera lino baliyita Bulawula liri mu bitundu by'emukono eyo gye liri eno waliyo abaana abavundirayo abattibwa ne baziikibwa eyo ku masamba nga abakulira ekkomera lino likwatibwa Uganda prison nga likontrolling omusajja gwe bayita Kalangwa ne Kibuule mutabani wa Museveni teri muntu yenna amanyiyo nti waliyo ekkomera lino yate lyogerwako nti bakusibidde Bulawula nedda ekkomera lino liri Bulawula mu bitundu by'emukono gye basibira abaana bannayuganda bonna basinga obungi ntegeezeddwako nti eri abaana basukka mu mutwalo abaasibibwa battibwa ne basuulibwa mu Nile River abamu ne baziikibwa mu masamba ago nga teri ategedde nebino byonna parliament esobola byogerako wadde okubuuza bannayuganda basibibwa bali luddawa ekkomera lino baliyita Bulawula biri mu saidi y'emukono eyo gye basibira abaana nga li controlling wa Uganda Prison Services nenga bali controlling kwe kuli Kibuule mutabani wa Museveni ne mukulu Kalangwa omusajja Omunyarwanda be bali mu nsonga ezo awo nvuddewo saagala kulwawo asaba omukulembeze gwanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu mwena ne bannayuganda mwena mwadde mwewuunya ani eyayokyeza ani yawa ebiragiro okwokya omuvubuka gwe bayita Eric Mwesigwa gwe mwalabye mwenna ono Eric Mwesigwa eyamwokya ngenda mubalaga eyawa orders yoyo Museveni ne Human Rights Commission omukyala yagambye nti omwana ono bali bamusiize ebirangirangi yabadde tayokyeddwa era tannatuusibwako bulabe omukulu eyawa ebiragiro bino essaazi zino wenjogera bamugobye mu office olwogezaako okukuma bujulizi bamuyita Emma Katabazi Deputy ISO Director yalagiddwa anyoke office eno olw'okuwa ebiragiro n'okulinkinga n'okuba nti omuvubuka ono yavuddeyo ne bamulaga ku nsi yonna era ebifaananyi byagenze vairo oyo ye Director wa ISO eyawa ebiragiro ebyokwokya omuvubuka oyo nga mwamulabye ku bifaananyi bya Twitter ku video Kyagulanyi Ssentamu gye yalaze yoyo mwami owa Deputy Director wa ISO eyawadde ebiragiro ne bakwata omwana ne bamuwamba ne bamutwala omugolola nga bagola engoye oyo Deputy Director wa ISO era wetwogerera essaawa zino yawumuziddwa ku mulimu bamuyita Emma Katabazi nga gwe bayokya ye Eric Mwesigwa ku biragiro by'omwami ono operation negenda vayo era ne Yoseri munyiivu nnyo okuba nti ebifaananyi bino American Embassy yafuye bifunye International Humanitarian Community yabifunye n'abantu bagenze bakyogerako nnyo olw'ekikolwa kino eky'obutemu omwami ono kyeyakoze era ntegeezeddwako security committee etudde olwaleero okuteesa ku nsonga zino naye ng'ono mu office taliimu bagezaako nnyo okukeka bujulizi oyo omwami yawadde ebiragiro yawadde ebiragiro by'okwokya mukulu Eric Katabazi oyo yawadde ebiragiro essaawa zino otwogerera bamugambye asooka awummulemu ye anti omukyala ono yagamba nti omwana bamusiize birangirangi so si mwokye bw'atyo bwe yagamba n'okuba tannatukugunyizibwa oyo naye tumumaliriza tukyayita mu kiggula luggi ky'amawulire kati abadde ku internet olwaleero tuzze tukuba emiranga egitakungula nga tukyali mu kiggula luggi ky'amawulire nga tubagamba abaana abali mu Saudi Arabia babatunda era babatulugunya basalamu eby'omunda
ne tukuba emiranga ku social media kuno waliwo ekibiina kye bayita African Institute Investigative Journalism abanonyereza ne bakola ka documentary akalaga butya abaana gye basimagulingibwamu okuyingira Saudi Arabia abaana bano batulugunyizibwa batya akakutambika ne kagenda ku social media ekyewunyisiza polisi ya Uganda ne Uganda Communication Commission bagambye tebaddamu kuzanya kantu kano ku social media wonna muke exposing eggwanga n'ebyokwenda by'eggwanga kaakano polisi yennyini mugere ku mitimbagano egy'enjawulo ne ku TV stations bagambye bakayimiriza tebaagala kazanye kaako. Working outside the protection of the law. Cartels of human traffickers. But they can shoot us in a day. It's a risky business. Separate lines of domestic violence. They shot to them, good as shot. Dead bodies that enter airport every day. Of accountability. Are we going to externalize forever? It is indefensive and excited about the remittances. Be cautious. It broke me the most. I love my life. So I just pray sharing a video gutandika butandisi. Let me call it second chance. The dark side of labor externalization. AIIJ unveils. Premieres Friday, 17th February. Polisi ya Uganda evudde negamba tegezanira ba TV radio station omuntu yenna nga alaga akatambyako nti kamanya amateeka. Kati baana bawala bali mbiyumba bulijjo tubagamba nti ekintu kino kirimu mukono gwa Yoseri ne family ye n'abamateeka bakimanyi mukitegedde bulungi nti akatambi akakwatiddwa abannamawulire abanoonyereza ku bitundu abatonyereza munda bakoze ka premier video kano polisi ya Uganda bagabe tewakazanya ku TV wadde okate ku mutimbagano wonna bwenva wano ngenda kateekako nange mugende mumpo wabiri omayaka akatijja akaliwo mu Uganda. Kati ngenda kubazanyira akatambi kano kali ka musajja affe Hussein Chanjo Honorable very great yayogera ebigambo bino ngenda bizanyo katono nnyo mutegere nti waacha abantu bante bagala tuogere kubanga bo bwe bali beofuzi biri ebyajjanga onkwekule teppo tebayagalanga abantu babuuza bibuuzo na kuddamu answer era bali mukwemulugunya ku bice ebyogera ku social media nga tubabuuza bibuuzo yensonga lwaki essawa zino basanga obuzibu kubanga tebana byakoddibwamu. Bino bigo byali bya Hussein Chanjo n'abagamba nti wajja kujjayo abantu nga tebayagala kumanya nga baagala answer nga tebagala na ssente. Wuliriza wagenda kujjawo abantu enkugambye nga tebaagala bwami nga tebaagala ssente nga tebatya Mungu. Omugendo bagamba ku nti obakiise nga tebakyawulira nti owa ssente nga tebakyayagala nti obawo bwami nga tebakyegomba. Abamu ku bo weetuli nze oyagala kumpa ssente mmeka era oyagala kuzimpa nfuuke ki ekyo kisirabangako. Oyagala kumpa bwami ompe bwa minisita mbeere minisita waki wa defense wa foreign affairs wa finance. Kati Chanjo kiki kyoyagala? Njagala kulongoosa naye tetuyinza kulongoosa na Museveni. Museveni talina busobozi bulongoosa kubanga mwonoonyi ate kennyini mwononefu. Sidda mbigambo bya Haji Hussein Chanjo yayogera ebigambo ebyo nga bitegeeza eggwanga nti abantu batayagala kubuuzwa bibuuzo nga ate tebaagala abantu baboogereko mujja bbala abangi naye nga ate abagenda okwogera weetuli. Oyo yali Haji Hussein Chanjo musajja wattu. Kati mwenna njagala nga tukyali ku video eno njagala mudde ku YouTube channel yange mulabe video gye nakola ku Lwokusatu na summarizinga buli kintu kyonna nenkibatera ku meeza. Ekizibu ekiro nti video muzira bakenda ku 2 September muziva ko temusula ku analyzinga ngenda basa mudde ku video ze yo ku Lwokusatu mbasomere ebbaluwa ya president njibavudde mu Luganda mujinyonyoke bulungi then mulyoke mutegeere ani yani na biki president byagenjera givunwa mu Luganda mugitegeere ndio kente information endala tugende mu maaso. Ebbaluwa nazibatimbidde ku mutimbagano zezino njala ziyita mu bwangu nnyo
kubanga na information jinjalo bawo lwali mugenda kutya Museveni njalobere ku video eno zize baluwa president yawandise nga nyonyola kubanga mujjukire bwe nakoze video eri nabagambye nti okusinziira ku ndowooza y'abaana abasajja bagenda tandika okuvaayo nga banafuya president waffe omulonde nga balina kye bayisaawo ne mbagamba ate NRM ejja kukozesa ebigambo byabwe okupromotinga ekyo okumala ekitiibwa kya Bobi Wine n'amaanyi bwagenza okukyanga amaze okukola video ba NRM propagandalist bonna TV radio station ba bloga nga bakopinga ku bintu ebyennyini bye nabagambye bali mu kwogerako olw'ebigabo bana basajja boogedde so mugendere nnyo information egyembawo n'ebintu bye mbagamba kubanga mba nkimanyi kye kigenda okuddako ndoza mwakitegedde bulungi nnyo ebigabo byavudde mu basajja awo kati omukulembeze yavuddeyo n'ateekayo ekiwandiiko bulungi njala kiba nnyonyola mu Luganda ku speed njala kiwedda kye kazigenda kubeera nga 5 nkite basumula information omukulembeze yagambye bw'ati yagambye ndabye abantu bangi nga bambuuza nti lwaki sinnavaayo kwogera ku nsonga za kuteebwa ku baganda baffe okuli Segirinya Muhammad ne Sewanyana yasoze babuuzaako mwena bannayuganda bannange n'abagamba abantu bangi babadde bambuuza lwaki sinnavaayo ku nsonga za muganda waffe Alani Sewanyana Wepo ne Muhammad Segirinya bw'ata byatandise n'agamba ndi musanyufu nnyo oluvannyuma lw'ebbanga eppanvu nnyo nga baganda baffe bano bali mu nkomyo nga bali mu nkomyo naye nga n'okugezesebwa kwe baleeta okubagezesa tekuli mu mateeka eri baganda baffe bano ababiri nga baludde mu kkomera ekigo oluvannyuma lw'okuvaayo nga bayimbuddwa kakalu ka kkooti n'agamba ndi musanyufu nnyo eri abo abakulembeze balo yabadde ku mulimu guno Wepo ne bannaffe bonna mu bbanga eriyise ery'omwaka ogumu n'ekitundu abadde bagendanga okukyalira abantu bano mu kkomera Wepo n'ogenda okulambula ku bantu baffe bano singa babaze mu kkooti Wepo n'abo abadde bawogera ku nsonga z'okuba nti ababaka bano basibiddwa mu ngeri etakkirizibwa mu mateeka era n'agenda mu maaso neyeebaza abo bonna abaddewo nga bakola buli ekisoboka okubatwalira ebyokulya n'okuba nti badde balabirira famire zaabwe okutuuka olwaleero ekabadde akawaayiro ak'okubiri tugenze kawaayiro ak'okusatu President yagambye bw'ati tetunnaba kwogerako ko mu njogera ey'ekimmemmette olw'ensonga nti situnnafuna budde na mukisa kwogerako n'abantu bano ababiri abavudde mu kolokoone mu ngeri ey'ekintu ekikulu baganda baffe bano bwe bafuluma mu kkomera ebiseera ebisinga gye badde basibiddwa mu ngeri tekkirizibwa tufuna omukisa okwogerako nabo ne tusobola okumanya wa we bayimiridde mbeera ki gye babaddemu ngera ki gye babawambamu na biki ebituuse ku bo mu ngeri gye babaddemu eyo mu nkomyo na biki kusomoozebwa ki okubaddewo era ne tumanya biki ebirala ebigenda okuddibwako oba okuzzibwako Wepo n'okumanya embeera yaabwe ey'obulamu nga bweyimiridde n'agamba bw'ati nakaakano okuva leero famire zaabwe nakaakano okuva leero famire zaabwe zitugambye nti abantu bano bakyagenda mu maaso n'okufuna obujjanjabi n'agamba nti tujja kgenda mu maaso okulinda okwogerako ku bo bwe banaba nga bafunye mu ngeri y'okuba nti bazzeeko ko mu bulamu bwabwe bulungi tujja kufuna okwogerako nabo tusobole okumanya ki ekituufu kye balimu n'embeera gye balimu tugenze mu kawaayiro ak'okusatu yagambye bw'ati nti ngezezzaako nnyo okwetegereza embeera eno ey'ababaka bana babiri okuva lwe baabata mu ngeri eyabaddewo ey'okuteeseganya ne Yoseri tibahabula otabasula mutano wa Kalekyezi nti abantu bano bo nga bwe bateereddwa mu nteebwa eyabateereseddwamu ye nga ye tannagitegeera era n'ebigenda mu maaso tannabitegeera n'agamba kabeere mwerufu nnyo ng'ayogera ku nsonga zino n'agamba nti tamanyi mbeera ki eyabaddewo mu nteeseganya zino
nti era omuntu yenna eyetabye mu nteeseganya zino okulaba nti abantu bano bavaayo nga bavideo kakooti ku kakalu ka kooti bakikoze nga sitegedde era sikinaako kumanyisibwa wadde okutegeezebwa oba okumanyisibwa kwange mu ngeri yonna mu kawaayiro kano akookusatu. Okitegeera? Agambye kambeere mwerufu nnyo. Simanyi oba sinategeerako enteeseganya yonna oba omuntu yenna eyeetabye mu kuteesa kuno okuba nti baganda baffe bano bajjiddwa mu kkomera ku kakalu ka kooti gye badde basibiddwa era ye ekintu kino kyonna ekyagenze mu maaso takiina mukono tannakitegeerako era tannakisayiningirako nti kibeewo oyo mukulembeze. N'agenda mu maaso n'agamba ye nga ye asigala ng'ayimiridde ku magulu ge abiri nti talisaba mirembe gye ng'agisaba Yoseri Bahabula Otabasiba mutabani wa Kalekyezi ne enfuga ye etagondera mateeka n'okuba nti ye tasobola kusaba ddembe lye kuli Saamu 7 ng'ate Katonda eddembe lye yali muwa buntu nga ye. Era n'agamba nti ye nga bwala ebintu bino okuteesa ne Museveni okufuna okuteebwa kino ekintu kyo kirina kukolebwa mu kooti naye kya buswavu nnyo okuba nti ebintu bino byonna byabaddewo mu ggwanga nti abantu basuusiddwa ku ssa lino okuba nti omuntu asobola okuba nti agezaako okukkiriziganya mu ngeri etali munyerufu okuba nti awaayo obuyinza bwe nga bamulowooleza okuba nti akkirizibwa mu bintu by'ekisiru. N'agamba nti kino si kya bwenkanya era kimalamu ekitiibwa ky'eggwanga n'ebitongole byonna okuba nti bikola mu ngeri eyagadde bengalye. N'agamba ekyokubiri nti enteeseganya zonna zibeeramu oyo awa n'atwala. N'agamba ffe tetulina kintu kyonna kye tuyinza kuwa Museveni mu kukyusa oba mu kukyusakyusa eri eddembe lyaffe. N'agamba ekintu ekisinga obunene Museveni ky'asinga okwagala kwe kugamba nti ayagala ebintu bya mpankuwe okulowoozesa nti ye yasinga amaanyi n'okuba nti regimu ye yesinga amaanyi nga ye bimunyumira kwe kuba nti ye atulugunya n'okuyiwa omusaayi gw'abantu era nga tagenda kikomya mpaka nga ffe kennyini tusobodde okyekwatiramu. Sijja kulwawaawo yeeja ebbaluwa kati gwe agamba nti owagira enkyukakyuka era ng'oyagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'owulira ebbaluwa eno kubanga njijja mu Luzungu n'enjizza mu Luganda ebigambo bino tebiba byangu nnyo okumala kukyusa gwe nga bw'obirowooza ne mwagire bulungi nnyo ng'akuga nti ebintu bino tebitegerera katabiriimu. Kati gwali yasagambiza ng'otambula ku mitimbagano oyogera ebigere bitakwatagana okola live after live naye nga tewasusa kusoma bbaluwa ya mukulembeze gye yawandiise oba otegera lunaku ki era oba owagiraani. Omukulembeze yagambye ye tabimanyi tabitegeera n'ababigenzemu tabamanyi era ye talina budde bugenda kudda kugamba nti ate nze tugenze mugenda kuteesa ki ekyo yakikugambye. Mu kisinga obukulu mu kino ekintu kiriwo ekiti nti ekintu tukiwa obudde buli kimu kigenda kuva nga bwe tukyagala olw'ensonga nti ebibbe tebyala ate obudde ye mulabe asinga eri omuntu yenna omukumpanya kubanga obudde butuuka nga buli muntu yenna alina okubanga yesimira entaana ye ng'agenda kweziika. Kambalage ku bifaananyi ebimu bya concentration camp tutandika information yatuleese mu butongole tugende mu maaso. President nga musajja wattu akutte ku ttama yeetegereza ensi nga bw'etambula eri abantu abalina amataka gaabwe abali mu concentration camps. Zizo muziraba mbalaga bifaananyi still photo video njibazannyidde ng'abatwalidde emmere atuddeko n'abantu abalina amaka gateredde nga yeewunya ensi nga bw'etambula. Katoli ng'avaayo ng'agamba nti ya negotiatinze oba banegotiatinze. Kati katutandike ne video entuufu. Kansulenti muteredde bulungi nnyo.
olwalina ku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri mwaka 2023 ntandise wenti Yoseri tibahabura tabasira mutano wakale kyensere tamzazede nsanga bisibe kasubire nti oli bulungi nanyini kabuyonjo nga ne mukazi wo Janet Kemba bazatudde bulungi nnyo ne yayita omusajja wa Katonda gwe tuyita Pastor Robert Kayanja mutudde bulungi nnyo mutabani wo muhozi kanyurugaba muhozi raga bana Uganda no yatwalula esiridde waliwo okulya n'okukomba essowaani mu Uganda kyemutamanyi kati kambategeezi bagamba nti ogw'okulya gwasowa mmese mu kita gutuukiridde bulungi ku Yoseri tibahabura tabasira mutano wakale kyensere tamzazede nsanga bisibe kati gamubugumye nkiddamu Yoseri gamubugumye gatiya atali kutambulira kusibira ya menvu munnange tula buti nkubulira mawulire gano ogawulire bulungi nnyo tubadde kukyali kugwandiga kuwala mpanju ate endiga buti neetomera ekiyungu n'owokufuma tetulinaawo munnange omuze gw'okuvuga empanka mu Uganda mumanyi gye guvudde nawajja gulaga najja ne mbagamba wano nti omukyala Janet Kemba bazi Mama Njovu Enterprises ne yayita Pastor Robert Kayanja owaliwo bagambira ko center be bali mutimbagano guno ogw'okutambuza okuvuga empanka mu Uganda mbaluva kandu bavire ku ntono mu lutegere bulungi nnyo nti sitaani bwabanga atandise okwesitukira kiba kitegeeza nti abaka babadde atuma baweddeyo tutandise tutya Uganda NC eyakuzibwa ku nnono n'obuwangwa bwe tunekyusibwa abasajja abazungu abajja n'eddiini oluvannyuma naffe ne tukyuka ne tugoberera kati bw'otwogerera essaawa zino ate tutandise okudda ku bikukujju era ng'ensimbi zo zitusudde eddalu bw'otwogerera Yoseri afuna amasimu n'amabaluwa agamutadde ku puleesa nga gamugamba munnange twakuwa ensimbi zaffe okuba nti otiisizawo ddiiro zaffe mu East Africa wepone mu Uganda nga tutandikira mu Uganda n'ensimbi zaffe tetula kizizikola mubadde mubuuza lwaki okuvuga empanga kwatandikira mu masomero ekinyusi kiikino Yoseri abasajja n'abakazi okwetola ensi yonna abavuzi b'empaka baze bamuvugirira omusimbi omuyitirivu nnyo era nga n'etteeka lyayita mu Parliament erigamba lyaligira kuziyiza okuvuga empanka mu Uganda Butto yali sayininga n'amala avuzi b'empaka ne bamugamba ogizanga okalya ddakaddadda nti envunyo ogirira mu kateko n'ekulinda mu kofini nayo n'ekubwebwenerayo etteeka n'addamu neyeefuula mu teyali sayininze n'alizaayo kati kyeba akola batandika okudya abavuzi b'empaka nga bagenda bateeka mu masomero batandika okusomesa ebintu bino mu masomero gonna ku buli level eyo promotion yaliwo nga bagikola underground kati mune lwaleete luusa ennaku 5 emabega abavuzi b'empaka bawandikidde Yoseri amabaluwa ava omwanya wamutegeeza mukulu twakuwa ensimbi zaffe nga twagala oyise etteeka mu Parliament erikkiriza nti obuli bw'empaka mu Uganda si musango ate nga liyise mu Parliament bulungi nnyo tujja kuba tetukubanja njala bagamba abasajja n'abakazi bannaddiini ne bannayuganda wepona bannabyabufuzi muli mu kaseera ak'okugezesebwa eggwanga ligenda kuwulira ekigambo kyemutawulirangako mwawulidde ensi ezimu zagenda okuvuga empanka tekirina buzibu akissa mu Parliament abavuzi b'empaka bamugambye twagala nga etteeka liyise ku Parliament fulo baliyise nti okuvuga empanka mu Uganda si musango buli muntu waddemba okuvuga empanka ate nga tewali tteeka limukuba ku mukono bamugambye bw'otayisa tteeka eryo twetaaga ensimbi zaffe eziri mu buwumbi n'obuwumbi bwa dola Yoseri zatakyasobola kukola zatakyasobola kuzzaayo munnange musajja mukulu ali ku pressure muno mwe muli abayimbi abanene n'ebitongole binene obupone gavumenti ezeetolodde ensi yonna ezimugamba mukulu twetaaga Parliament yo ekulirwa Anita Amongi eyise etteeka nga likkiriza okuvuga empanka nga si musango mu Uganda era kati Yoseri agamba ngenda tandika nti ekisooka Yoseri talina bwagenda kuyimira mu public agambe eggwanga nti munnange enyumba ya sitaani ekutta omuliro malina okunywa ku mazzi enyumba ya sitaani ekoze eki ekutta omuliro kale Butto Yoseri bwe yafunye amasimu gano n'amabaluwa ag'okumukumu ali mu kattu agamba public ngenda gitandika ntya mpite NRM kokasi oba mpite cabinet njibuli batandika okufumbafumba ekintu kino naye nga bwe mmanyi omukalukalu bw'atajja busera Yoseri agenda kukola bw'ati mumpulirize bulungi nnyo mu masomero kigenda sigirayo nga bakikola ngera kitambula bulungi nnyo nga si musango mu public agenda kireka nga kitambula nga si musango ba politician ababribinge bonna nga ne wabawo kesi yonna teri muntu agiyingiramu in fact muzali kirabako mu mawulire nga bakitaddemu naye nga ku Parliament fulo kiyinza okubawo okizibu okidikirira lingo kiteesaako nti si musango naye mugenda kulya bannabyabufuzi ne radio nga zidiscussinga ku kintu kino
nga bakiwadde airplay naye ng'okireta mu parliament ensi ejja kukwata ku mutwe kati kino kye kikyamuwa challenge olw'ensonga endigazi zino eza NRM mulimu eziwakanya ekintu kino ate essaawa zino mwagamba nti adrivinga ekintu kino akiyingize parliament ekitono nnyo buli ndiga ya MP ejja kwetaaga obukadde obusukka 3 okwetundayo full swing nti kale katugende tumire ensanafu tugambe nti si musango kati obuzibuli wano yo seri ensimbi yaziri mu bwumi bwa dola takyazina naye ate bano zinendiga za NRM ayino zituza mu kukasa zigambe kino kye tulinawo naye talina gwagenda gamba kintu ekyo olw'ensonga mulimu endiga ezigamba no it can't happen connecting kati bwe buzibu 7 bwalina tamanyi bwagenda gamba ndigaze nti saa zino tugenda teeka ekintu kino nga kiri mu pipeline pressure ebali bubi nenga yo masomero kigenda kubeera nga kyalu kigenda kubeera nga gyekiri naye nga ebintu bino mbitanga ebyokusaaga mugenda tandika okuwulira nga basindikiriza ekintu ekyo mpolampola ku TV ne radio nga batandika obbagamba ebigambo bino ne mugenda kutya ensi era mugenda kutya omusajja omunyarwanda yose nti taswala eno video mujja jijja yongera giteeka no kuzomwezi mujja jijja nga mutandisa obira ku TV ku radio mu masomero nga bantu babyogerako abantu bakulu nga bazze ku TV babyogerako era nga n'oyo anaavayo nga akuba jjejjerebo nga abirwanyisa ojja kufuna obuzibu naye eddagala lirimu fenna katonda gwe tosinza mulamu mujja abaana masomero g'ebisulo abaana mwe bave waka ng'eyatwalwa tennasiriira buli muntu asabire munne kubanga ensi weraga si wangu ekyo mukitegedde yoseri information njiwadde abantu pressure gyoliko ey'okuleeta abavuzi b'empanka babateeke mu parliament mubateeka nga we bali nga bakiyisiza Bungereza kubanga jjukira Abungereza ba master colony balina okuvuga speed era ojja kitegeera bulungi nnyo Robert Kayanja yomu ku Bo Janet Museveni Janet Kembabazi Muhoozi Kanyerupamba bali mu bintu ebyo era nga bye bintu ebigenda okubanga promotingibwa mu masomero ku university ne mu offices za government okuba nti ebintu bino biyitawo olw'ensonga nti sente bazimuwa era azirina yaziga tugenze mu maaso njala sooka bbawa buntu buno kubanga gaye musajja no saagala kumwogerako nnyo namutadde naye njala bbawa kye tuyita supplementary buli omu yerowooleze ate yeetwalire ebintu bino bulungi nnyo ndyoke mbatwale we mbatwala omukulu oyo yazze ku radio n'akinambuka nayogera ebigambo bingi nnyo which is okay kubanga tumanya abantu ab'endowooza yaabwe n'entegeera yaabwe naye essaawa enfu eina weefu yafiira obudde obutuuka ne butuuka ku lunaku lweru kubutuuka mu lunaku olulala ng'essaawa zezimu eddakiika zezimu n'obutikitiki bwe bumu we yafiira nkiddamu essaawa y'okisenge begwa mwaka neefa weesirikidde mu lunaku olulala eddamu neebala nga budde bugisanze nga we yafiira bwe budde bwennyini zessaawa zennyini dakiika zezimu n'obutikiti bwe bumu Robert Mao yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja abo baabo bazzeeyo naye balinde kye bakola mu DP bajja kikola what is taking place ekyo bayita supplementary nyongerako bwongezi ekyo nga kimaze njagala omuntu yenna onzitiriro katono olwali naku zomwe ziri 17 omwezi ogwokubiri omwaka 2023 njagala onzitirire mabega okuvuuladde mabega emyaka 5 ndeetere ekifaananyi wakati w'omusajja oyo luupu ne Dr. Rutadikano Kizabesigye nga bayimiridde babiri okindeetere wokiraba wonna wekiri ku mutimbagano it is impossible tojja kifuna totegana nkuwa more supplementary kati nyongerezako bwe kubanze namutadde just mbwako buli muntu afune ekintu yetegerere okuvuula enjagalo ndeetere ekifaananyi ky'omusajja oyo luupu ng'ayimiridde Dr. Kizabesigye ng'ekifaananyi kya myaka 5 okuvuula enjogero okudde mabega tekiriiwo ensonga lwaki nabaga nti essaawa olumu ebeera nfu naye waliwo tekwanga obudde ebibala butuufu ensonga lwaki tebasobola kukwatagana musajja ono okulaba ekifaananyi kyonna omusajja ono yaleeta tugende tukole nga bwe tutambula neekola emyezi gyakola omwezi nga gumu n'ekitundu n'amala
naayita emabega wa Kizza Besigye n'agiguza Museveni Kizza Besigye nga tategedde. Ne bavaawo bita kyayagala namulaba nako yagitunda gye tuyita walk to work n'agitunda nga Besigye tategedde era tebakwatagana. Gwe ntera ekifaananyi kyamya okuva leero emyaka 5 nga lwe ekifaananyi ekyo tekiriwo yamutamwa yakoowa akasajja ekyo nkimaze. Video ya omulamuzi Kanyehamba mwagiraba oezo na supplementaries muzira bulungi nyine bigenda maaso benjagadde bayitiramu rally mugende maaso nga mukola buli kimu mwetegereze bulungi kuba sitwagala nnyo mu wabudde nti tumwetaaga nnyo okuli ebigabi mu bivaamu nedda buli kimu tumuleke akole kyayagala olw'ensonga nti ye bw'atyo bw'alina okukola ebintu bye tugenze mu maaso. Alright. Nakano kankasembyeyo omwami ono agamba every Tuesday atuuza kye tuyita cabinet meeting ye neba MP neba minister yalonda nenjala kutegeza public nti meeting zaatulamu tawangayo wadde cabinet report n'agiwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akwata cabinet report ye n'agiwa state house representative omukazi atula mu meeting omwo n'atwala report wa Museveni every Tuesday nkiddamu omwami otakwatako cabinet report yo bateesiza n'abitwala Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president we wabula aliwo omukyala Museveni gwe yamuwa atula mu meeting ezo every Tuesday n'akola report n'agiwa omukyala n'agitwala Museveni n'agitunda ate omukyala mu lutulo luddako n'aleeta plan Museveni gy'abawala gye bagenda okutambulira kwezo nambo wa supplementary twagala nnyo muwabudde just mbwako buyi mutegere ebintu bino kubanga ayogedde ebintu bingi yefulanti wa mazima nnyo which is not right si wa mazima n'ebira bingi mijja byezula naye mu kino ntegeeza ki omuntu yenna ng'oli eyo wano ku Lumbuye Broadcasting Service omwami oyo tugenze kukola research ndala era sagala tumuwe budde program n'amwatulira ngenda gigula efficient sagala tumuwe budde tuogere ku nsonga ezizimba eggwanga n'ezitwala abantu maaso oyo tumuleke mugenda kulaba ebintu bingi nnyo from today onwards bantu bangi bagenda kuvayo boogere mugenda kutya kubanga jjukira nabagamba kigambo kimu nti bw'oba ogobanga musajja munno olekanga mwezi n'akozza ate jjukira nti ekitabula ababbi ebiseera ebisinga omunyago butagugabana bulungi kati mugenda kulanga ababbi bafa beekona bwe nga babbi beekona bwe kati mu spark y'ababbi bano okwekona mugenda kumanya ebintu bingi nnyo ababbi bano nga beekonye kati kintu tukirekere buli muntu yena ku social media tubaleka ababbi ebiseera bagenda kwekona bwe bajja tubulya bingi nnyo bigenda okuvaayo kati mumulekere ensi egenda mugonjola kyenjagezaako bagamba naye nga mujjukire kamba nyumize n'akagero kano bw'obanga oli mukulu w'ababbi ku kyalo ng'olina gurupu y'ababbi era ng'ekyalo kyonna kimanyi nti oyo gundi mubbi kati ng'opulaninze tegenda kubba banka oba ngenda kubba ewagundi wali ng'otudde naye wayita ennaku bbiri nga tonagenda kubba nebaga nti ewagundi babbi obadde ogenda okubba kiki ekikujjira mu mutwe kikujjira mu mutwe tulowooza kuwamba buyinza kujjako Museveni naye ate eri abagenzi nga tetunnatuusa gobobanga gwakulira ababbi abo kiki ekikujjira mu mutwe olina kuddamu kwetegereza abantu b'okola nabo nkiddamu obanga gwokulira ababbi essawa zino ng'olina wopulaninze okubba naye ne bagamba nti jo wali wagundi babbi naye nga wadde opulaninge okubba naye nga okimanyi bulungi mu kitundu atoli omuntu abbirawo babbi babbirawo kati gwe n'ogenda otuuka nga baga nti abantu babbi okitegeeza nti olina okuddamu ne weetereeza kati ekintu kino tuletegee kujjako gavumenti ya Museveni ate eri already abaasoose bo ne bagende wa Museveni kiba kitegeeza ki tulina okuddamu twetereeze naye nga buli kimu ensi ekiraba ate buli muntu agezeeko nnyo okubeera waali olw'ensonga abantu bano tebaagala nnyo mazima naye nga ate amazima bajja gategera oluvannyuma tetwagala nnyo tuwobole budde tugende ku nsonga enkulu eziba zaatuleese abo mubaleke kati mukulu Yoseeri
njagala abantu bategere ekintu kino kibadde tebamanyi. Ja abantu bano badde balina kintu kibatamanyi njala kibasomera olwaliro mu kitegere bulungi nnyo. Museveni ayina ekitabo ky'asoma. Sinatuuka kutama simu. Ekitabo kino njagadde nkirage eggwanga kubanga abamu badde mubinza obutafuna budde bukisoma nabo kitategeera lwaki atukolako effujjo n'ekifujjo ali kutukolako atya. Mu bintu bye yasoma njala balaga kitabo kino naye kennyini ajja kutya nti ndamunoonyerezaako dda ate n'ebintu bye byonna mbimanyi. Naye ndowooza kansooke mmala okubabikulira ekintu kino mulyoke mukitegeere. Yoseri ekitabo kino okirina nakifunyeeko kopi. Kitabo kino nakifunyeeko kopi byonna byakola biri mu kitabo kino. Engeri gy'attamu n'engeri gy'awambamu byonna biri mu kitabo kino. Kansooke nkibazuumingire mu kitegeere. Yoseri kwoli kuno ekitabo ekyo kimanyi bulungi nnyo kiyina mw'osoma buli lunaku ebikolwa by'okutta n'okusengula abantu n'okubakolako ffujjo. Bakiyita Phenon Theory of Violence. It's a verification in liberated Mozambique. Museveni era nawo no muoli Yoweri T. Museveni ekitabo kino Museveni akirina. Please nabage musooke muliko kuba essimu. Njala sooka somesa Museveni ategere nti ebintu byonna byakola tumaze omwetoola. Ekitabo kino Museveni akirina. Nene mu library so that sikyaliyo. Kicho. Ebintu byonna byakola mu Uganda byonna. Nabagamba Museveni asome bitabo bya Hitler, asome bitabo bya Mussolini, asome bitabo bya Shamula Machel, ebitabo bya batujju bonna okutujja n'okutawanya bana Uganda. Kindi kitabo Museveni okirina kicho. Okirina kadinange nakifunyeeko kopi. The introduction of NM's Shamora, the phenomenal theory of violence, its verification in liberated Mozambique. Yoseri tibahabro tabasura mtawana wakarechezi. The relationship between liberation movements and OAU, Emmanuel M. Dube. The corrective declaration in South Africa. Ebintu bino byonna Museveni abimanyi bulungi nnyo abadde abikola. Kati njala kukubira n'essimu omuntu omukafu muyinza okugamba nti ebigambo bino byange musooke mulabe ebintu bino mutegeere omusajja ono biki byakola then ndyoke nta amasimu agaddako tulyoke tugende mu maaso. Njala mwewulirireko bulungi nnyo. Omanyi bano abasajja beetaaga kusomesa buli mwali okategeera ensi nga bwetambula. Muwulize ebigambo bino bagenda obbasomesa olwalo ssebo. Hello? Nkulamusiza nnyo ssebo. Ssebo naye nkulamusiza mwami Lumbuye. Yenze kennyini ssebo. Neyanziza. Ssebo. Kakati munnange osobola okumpa omukisa ne njogako ne bannayuganda bannange. Ssebo abantu babo buulira abantu fiyole y'okutta abantu Museveni yagisomera luddawa era diguli yagijja ludda nabo bintu bino byakola byonna. Abantu bakuwulira ddala kikawina 10. Neyanziza. Bannayuganda bannange mbalamusiza nnyo amannya nze Kigongo Saalongo. Wa Kigongo bwe bwasooka wa Saalongo ne bujja n'enfaanana kitange. Bannange Museveni oyo gwe mulaba Abaganda balina bwe bagamba nti ozadde mulalu mutegeere. Ati Abannayuganda bwe mubanga temunaba kutegeera Museveni olusozi mukyalina luwanvu nnyo olw'okuwalampa okusobola okwenunula. Mbadde nsaba mbabeeko ne bye mbategeeza bye mmanyidde ddala obulungi. Museveni oyo mu myaka ndowooza gy'alinga 65 myaka mingi egiyise gisuka 50 almost 5 mu kiijo 57 oba 56 bwegityo. Kati mu 65 awo yamala okusoma entale. Bwe yamala okusoma entale n'agenda awo kumpi n'ekazo bayitawo Bulunga n'asomesaako wo mu holiday ng'amaze S6. Kakati Makerere ne batamutwala. Naye Museveni oyo yali atandise okubeera munywanyi w'Obote. Batamutwala Makerere. Obote n'amukolera mupango n'ayogerako ne Nyerere e Tanzania ati waliwo akalenzi kange kano. No kage okakkananga Museveni bamuwadde ekifo
mu University e Dar es Salaam asome political science. Kati eyo bwagende eyo omwaka ndoza gulinga nkaga mukaaga n'asoma mu political science ja gukira ku birowoozo byakakensa omu gwe bayitanga Dr. Franz Fanon. Franz Fanon ono yali musajja psychologist na psychiatrist eyakuguka mu ngeri gy'osobola okukyusaamu entegeera y'abantu mu bwongo, engeri gye beetegeera ne gye beemanya n'osobola okukolera ddala influence ey'amaanyi. Kaakati omwami ono yali musajja muddugavu nga Mufalansa, yazaalibwa obuzinga eyo bayitayo Martinique kumpi ne Caribbean, naye ng'ebizinga ebyo Abafalansa. Kaakati nga musajja muddugavu, naye olutalo bwe lutandika Abafalansa balina amatwale Algeria, kati balwana naye. Algeria musajja laga ndi Mufalansa ngende nyambe ensi yange, najja mu magye nazikwata ne bazikwata nzigenda Algeria, balwana. Agenda okulaba Abafalansa balowooza nti banne obusosoze obuli awo olwokuba ye muddugavu biki, naye ekyawa n'asala n'eddiiro n'adda ku ludda olwali baagala okwenunula aba Algeria nga banoonya bwetwaze. Omwami mu bbanga eryo n'abeerera ddala awo n'awandiika ekitabo enkola amawanga gakyali mu buddu obw'abafuzi b'amatwale gye gayinza okwenunula, n'abalaga enkola mu bimu bye yagendera ddala wala nga biri mu point nnyingi nga 40, n'akola ekintu kye bayita Fanon's Theory of Violence. Era n'awandiika ekitabo kye bayita The Wretched of the Earth. Mu kitabo ekyo n'annyonnyola engeri abaagala okwenunula bayinza okukozesa ebikolwa eby'obukambwe, eby'obutemu, eby'obusi ne point endala nnyingi nga muzo mwe muli nti amazima ogabuulira babo bokka. Kaakati nti tuyinza kukkiriza kuteesa na muntu gw'oyagala kujja mu buyinza. Era kati abano simanya bampu, simanya bamayiga abagamba mbu bateesa ne Museveni, ebyo olwokubanga gwe bagamba nti bateesa naye tebamumanyi, naye anyway bali babanga bo bakozi bo ba Museveni nga banoonyayo kasente. Of course biba tibibakwatako kasita babo bafuna kye balya, balowooza nti Museveni n'akyemalira. Museveni si n'akyemalira ng'abalala, ye ali ku ddaala ddala. Ekigendero kya Museveni kusaanyizaawo ddala abantu abannansi abanna-Uganda. Ekyo bangi abatakitegeera bagenda nga Museveni bamukuutira akadingidi, naye nga in the end nabo bajja kusaanawo. Kaakati Museveni mu nkola eno eya violence, era muwulira nnyo bw'ayogera nti baagala violence, am the master of violence. Olw'okubanga mu mwaka gwe ogwokusatu baabawa koosi waaka eyali lecturer waabwe oyo omwami gwayogeddeko bamita Muyarira, n'abagamba nti bayinza okuwandiika pepa yaabwe mu mwaka ogwo nga bamaliriza ebya political science ku field omuntu gy'ayagala. Kaakati Museveni yali nga akozewo n'ekibiina awo e Dar es Salaam ne banne nga bakiyita the Liberation Front nga ye chairman, yeefudde nti be bali mu kununula Africa olwokuba asoma politics na biki. Naye mu nkola eno kaakati awo n'agamba nti abasajja abali e Mozambique mu district ezirizaanye Tanzania, kuga district in province eya Cabo Delgado n'endala ya Niassa ziziriranide ddala Tanzania, ne batambula ne bagendayo balabe abasajja ba Frelimo bwe bakozesa enkola eno ey'obukambwe n'obutemu. N'agenda nti kyava abanga agamba nti kaakati oli Franz Fanon akoze theorem egamba nti osobola okutwala obuyinza ng'okozesa obutemu n'okutta n'okulimbalimba n'okubuzaabuza n'okukozesa obukodyo nfakalimba. Mwe temwebuuzanga yadde nti kaakati bano bapasita abajjudde buli luguudo e Kampala, amakereziya, byonna biri mu nkola gye bayita ya theory of violence. Olwo obwo obukodyo nga bubeera bukozesebwa abali mu buyinza bagezeeko okuzibikira amaloboozi g'abantu. Abantu bave ku mulamwa badde mu bya mungu mwema basula omwo bagamba mbu kusima bataddeko emikono simanya balabikiddwa biki ebitaliimu nsa. Naye
kino nga Museveni akikirizaamu nti kirina amaanyi mayitirivu kyovola banga abaana be babiri ab'obuwala bali mu ebyo ne mukyala we yennyini mwebali olw'okubanga bw'otunuulira enkumuli y'omuntu abaganya okutunuulira kiki Museveni kyakola okubasaanyaawo bali mu ebyo basula mu ebyo tebalina na kye balowooza ebyo byonna ebyokuteekawo ebidongo ebitaggwa tumanyi ebiduula ebitaggwa okuteekawo enkola ey'obutamiivu abantu basula batamiira basula mbu bali mu bivulu ebitalina mugaso n'alyoka ateekawo obutivi obulaga ebyensonyi ebyokukola ki ebintu kwegamba byonna ebitana kye biyamba abantu nti olwo obeera ng'obajje ku mulamwa nga bali ku ekyo tebalina na time ekulowoozaako ye ng'agenda mu maaso enkola eno eya violence erimu ebintu bingi ekisinga obukulu nti kwe kuddira omuntu abadde ku ntikko n'omukuba ekigo nadda wansi gwe abadde wo wansi nodda ku top ekyo kisinga obukulu kaakati nge mu kikolwa ekyo bwe baatuuka nti Museveni agenda n'alimba bannayuganda nti mujje tujjeko gavumenti zino ezibadde zibatulugunya n'agenda wuuyo Lwero kaakati nga amazima gakiki kye bakola ababuulira bantu be bokka era ekyo nga nayo nkola eri mu siyolemu ya violence ng'abantu be of course mwe mulinga batumwine abantu mwe mulinga nga oyo yennyini omusajja wattu Kifeefe bamuyitaani nkozi eddala oyo omusajja Kiza Besigye abantu abalala nga bakareekezi abo akayihura abo gurupu ye oba Shefali kaakati abo nga be bamanya amazima kaakati bali ne balimba abannayuganda tugenda kujjako banakyemalira bano bote balutwa baani kaakati abantu babawagira ne basobola ne babajjako naye nga ekyali ekyekusifu bano abalala bonna kye bataamanya nti ekyali kigendererwa Museveni ye ng'omusajja omunnalwanda ng'ali mu Uganda umwaka ogwo mwenda kinana mugumwawo batandikira akabuyaako yali nga talina na buyinza bwonna ye bugamba nti ye ayinza okutwala obuyinza bwa Uganda olw'okubanga naye nga kikyali ekigendererwa kakati olutalo bwe luggwa ne batandikira of course ku Kayiira yali most visible ne bamutta naye abalala bonna abannayuganda abali mu lutabaalo ne Museveni bonna n'abatta n'abamalawo mu bbanga eryo n'agenda eyo bw'ova eri Antonde n'odda ku mukono ogwa ddyo n'ogenda eyo lwa Museveni gyali awo gye bayita Nyabushozi n'ogenda okuyita gye bayita Rusherekazo n'ogenda Ibanda mu katundu ako konna n'alikulutinga nga tewali muvubuka ayinza kwetaaga kintu kuva wa Museveni nga kye bamugamba yingira amagye n'alyoka alikulutinga abantu bonna abavubuka bonna abaali nga gye balinga bali mu myaka egisobola okukwata emmundu bonna n'abazza mu magye abantu ab'amawanga ag'Abannayuganda bonna n'agenda ng'abatta abajjamu bonna baali bamuwagidde nga kino kakati kyo kyakola ye atwala obuyinza n'atwala obuyinza bw'amala okubutwala n'alyoka kakati adda ate olwo ne yeeyubula n'agamba nti kakati nfujja obuyinza kakati n'atandika okukozesa obukodyo obwali ate obw'abafuzi b'amatwale kubanga enkola eri ey'ekitujju eya violence yalinga omwami ono agiwandika France Fanon nga egezaako kuyamba amawanga agatannaba kwenunula agaaliwo mu Southern Africa amawanga nga Rhodesia eyo yennyini Mozambique ne South Africa ne South West Africa Namibia bwe gatyo ne Zimbabwe yennyini ya Mugabe ng'ababuulira enkola gye bayinza okuggyako omufuzi w'amatwale okukozesa ebikolwa eby'ekitujju n'obukambwe n'obutemu ebyokutta omulabe wo ate n'omulabisa nti nze musse era kyemuva mulabanga Museveni bwe battanga abantu nga bakirumira era Museveni nga yasookawo ku mulambo nga butwali agenda kubuusabuusa nti Museveni yamusse naye nga kyagenderera nga atendeka abatemu be abannalwanda be bonna abatemu abali mu ggye lyatendeka erigenda okumaanira Uganda n'okugikooza kagiri nti bano Abaganda be mwali mutya nti muli bapakasi baabwe kakati muli ba Katonda musobola okutta nabo omusajja abadde akinagga kati afudde ali awo mu mpewo mu butiti obw'okufa tasobola na kwenyeenya ng'ekyo kyakola bw'amala okutta abantu n'awamba emirambo gyabwe era naye eraga nti nze mbasse mu kirabyo ekyo
ebbanga mu Kampala bw'amala okutta Archbishop era omulambo n'agwamba ne yeefuula nti mundaba kaakati olwo nti atraininga basajja be bali abaali nti bapakasi bakozi baboyi baani kaakati olwo nti bafuuka eggwanga eppya bafuuka ab'amaanyi bafuuka ab'ekitalo bayoga nti olwokuba nti bo kaakati batta ate bo tewali abagambako kaakati ebikola ebyo byonna tibibazimba muli era n'avaawo n'abeeranga enkola eyo kaakati bw'amala okufuna obuyinza ne yeeyubula kaakati ne yeefuula mufuzi w'amatwale eruweero yonna gye baalinga nga baddira abasajja abaganda abagundiiva abali famire abalina ebyobugagga nga babakwata babasimisa ekinnya basitamisa wali nga Museveni awa obukumbi bannalwanda be nga bakupanga batta nti mulabye kati mwe bantu mulina amaanyi muli bakitalo era abasajja abo bonna mukimanya abannayuganda nti mukwewulira tewali abakwatira nsawo olw'okubanga bo beeraba kati nti amaanyi ge balina ga bwa Katonda kaakati ebikola ebyo byonna byonna Museveni n'ateekawo ebyo ebidiinidiini bibaguumaze abantu abalala mubeeraawo kaakati n'abajjako ettaka n'abatta n'abajjako ettaka n'abafubutula n'abagobera ku ttale nga abaga nti akuggyeko ettaka nti naye kaakati bwabaawo agamba nti teramuzija ku ttaka lyange biki biki ng'olwayingizaawo amagye ne poliisi nga bakuba ekyasi owulidde kaakati abantu ne bagamba nti Museveni bwe yamala okuwamba ne bagenda akyoli eyo lango naye ate byava bitya nti abantu babakuŋŋaanyiza batadde mu nkambi abantu okubateeka mu nkambi ekyo nakyo kiri mu nkola ey'ekitujju omwami Frantz Fanon nga alwanira mu ggye lya Bufalansa nga balwana n'Abaligeria mu myaka nga oba gyali 5 mwena 1954 Abafalansa akakolyo baakakozesa ne bakuŋŋaanya abantu bonna abaali babalwanyisa abaagala obwetwaze ne babateeka mu nkambi enkambi eyo tewali mmere tewali ddagala tewali kikugamba buli kiyambyone kyonna kiri eyo kaakati abantu abaali abayeekera kabakunkumuke nga munyeera ne bafa ne baggwawo kyokkakkana mu bbanga oba lyalira myezi nga 6 abantu baafa emitwalo 5,400 kaakati Museveni bwe yatuuka eyo mwakyoli mulango n'alyoka abakuŋŋaanya bonna nti koni abatta n'abakuba nga babatwala wa mu IDP baaziyitanga internally displaced camps IDPs kaakati abantu abo ne batandika okufa abaafanga abantu mpulira simanyi oba 100 buli lunaku naye abantu baafa nga kiteeberezekebwa nti abasajja abalango abakyoli baafa abatakka wansi wa mitwalo nga 9 oba kakadde kalamba era bw'otunuulira abawamba tuutu nga bammaawo abatajjukira nti Museveni yamalawo bakitaabwe ne bajjajjaabwe ne baganda baabwe kikwewuunyisa ne balowooza bano baddolo bonna nti kakati be bagenda okukolera Museveni naye bannayuganda bannange bino byenjogera temulowooza nti mbyogera bwogezi byange ekitabo ekyo nga Museveni amaze okuva e Mozambique ne banne baabatuma balinga 4-5 ne bagenda okwerolera abantu abaali batandise okukwata emmundu nga beerwanyisa okwejjako abafuzi b'amatwale be baayitanga Abaportugiizi awo e Mozambique bwe yakomawo n'awandiika ekitabo n'agamba nti kaakati oli Dr. Frantz Fanon yayogera bwogezi ku theory eya violence kaakati nze Museveni nze kafulu waayo kubanga njikakasizza olw'okuba agenze nti e Mozambique abantu bano bababoyi babazungu kati nga bakutte mundu batta Abaportugiizi n'abeera nga atambudde n'interview nga Abaportugiizi babadde be bawambye kati nga abantu bano abayeekera Abaportugiizi abaali nga bakyali bafuzi b'amatwale e Mozambique abaagala okubajjako ekibiina bakitanga Frelimo era kyamala oluvannyuma ne kijjako Abaportugiizi kaakati abantu abo ng'agamba nti kati bafuuse bantu bapya bwe baali bayita boyi kati tukyayinza muyita boyi kati omusanga nga yatega bbomu kati abaali balowooza biki nti olwo kaakati olwo kalica yaabwe mbwefuuse ebyo nga bw'owulira bye bagamba talehe sita kaakati balowooza nti kaakati ffe batuggyeko ennono zaffe tubeere nga olwo bwemusinza mbumusinza ba Museveni baatutaasa baakola Museveni talina kyeyali ataasizza bannayuganda Museveni
yalimbalimba bannayuganda nti agenda kujjako bannakyemalira naye ye n'afuuka mufuzi w'amatwale n'obukodyo bwonna bw'akozesa bwa kifuzi ky'amatwale ng'akozesa ebikolwa eby'ekitujju eby'ekitemu ebyokuwa abantu obutwa n'ebyokweraga nti kaakati tekimala okutta busse omulabewo naye bw'omutta olina okweyolesa nti kino kiyongere amaanyi mu bantu bo kati abantu ba Museveni sebo bayogerako be bannalwanda banne basomba emisana n'ekiro ng'ajjuza mu Uganda kati n'atandika n'okwewaana buli eggwanga eriyinza okuba nga lirisinga obunene mu Uganda mwekyo sebo Museveni nkulabula nti tolina buyinza gwenga yadde wefuula nti president ayinza okuggula eggwanga n'oleeta baganda baabako n'emikwano bayingire mu Uganda nti bafuuka bannayuganda kikafuuwe mu 1969 oluvannyuma lwa Uganda ng'efunye obuwetwazi yalonda yakola gye bayita population census yali yakusatu naye nga yeesookedde ddala okuva Uganda lwefunye independence eno yonna data kati ne bw'okola otya mu ministry of finance and planning toyinza kugisangayo naye tabe ebyo ebyava mu ripooti ya census eya 1969 biragira ddala bulungi nti Uganda ku myaka eyo yalina abantu obukadde 9.5 ebitundu almost 30% abantu abaali baganda ng'abantu abalina eggwanga abagwira abaali mu Uganda balinga bawera emitwalo almost nga 45 nga kwabo emitwalo 15 be Banyarwanda emitwalo emirala nga 10 be Bannakenya n'Abasudani n'Abakongo bwe batyo nga bwe bagenda bwe benkana kale ssebo waliwo likodi gy'otayinza kubuzaabuza nti mu mwaka 69 owulidde nsanvu kubanga ripooti efuluma mu 1970-71 eyo ripooti final report ya census yalaga nti abannalwanda baali mu Uganda baali emitwalo 15 ku mitwalo 15 egyo emitwalo 12 gyali giri mu Buganda kubanga jjukira nti eyo yonna mwankole kigezi abantu bano tebaba bakkirizaayo era Buganda yokka yabaaniriza bassekabaka baffe bebaaniriza abasajja bano ne batuuza ne babowa ettaka ne babowa buli kimu kaakati Museveni bw'okweyubula najja n'alyoka adda ku Baganda n'abatta nga be baamwaniriza ne bakitaabe be bannyina ebintu ebyo bya bulabe nnyo wabula bannayuganda bannange bino byenjogera si byange byakwogera bwogezi ekitabo ekyo ekyawandiikibwamu olupapula Museveni lwe yawandiika ng'avudde e Mozambique ng'amaze okusoma political science ku University Dar es Salaam mu mwaka gwa 69 earlier published by the University of Dar es Salaam nekiwandiikibwa ekitabo bakiyita the essays kiriganga nti ebitabo essays in the liberation of Southern Africa nga kiwandikiddwa omwami yali kwegamba lecture waabwe bamuyita editor waakyo yali Shamuyarila yali editor w'ekitabo ekyo nga kirimu ese eya Museveni n'abalala banne Mozambique omu ku abo bamuyitanga Frank Minja omusajja mu Tanzania ye yayogera ku kizibu ky'abanoonyi b'obubudamu ba refugees mainly Abanyarwanda abali e Tanzania ekisinga okukwewuunyisa nti newaisiwo emyaka nga 35 juzi mu 2006 Kikwete ng'akozesa recommendation ezawandiikibwa mu gurupu eno yagenda e Mozambique oyo omwami gwe bayita Frank Minja ye yalabula Tanzania nti abantu bano bagenda tufuukira ekizibu era tusale engeri gye tunaalaba nti baddayo ewaabwe olwo omwami Kikwete n'abafuumuula Tanzania baali bayitirivu by this 2005-2006 baali emitwalo banga 5 almost nga kakadde kaali sikawera bulungi kaakati nga Kikwete agamba Kagame owaye Kagame kati Rwanda twali lutalo kati abantu bogulawo bajje baddeyo Kagame kaagaane nti apana kikafuwe tusigenda kubakkiriza Museveni ng'alyoka alaba omukisa
nze noonya abo baganda bange kaakati Museveni sebo ng'aggula ensalo zaffe ng'omunnalwanda yenna abadde Tanzania nga Museveni amuyingiza e Uganda era be bamu ku b'owulira mu safe house abamazeewo bannayuganda kuba tibalina muntu gwe bawulira gwe balabaawo okuggyako Museveni ye Katonda waabwe be bali mu kutta abantu be bannalwanda be beewuunya tya munnalwanda yafuutusiiwa omungi bw'ati abaayi ab'olubatu abantu abo kaakati enkola entuufu abantu mwenna abaagala enkyukakyuka mu Uganda abantu benna abaagala twerwaneko ekimu ku bikulu ebisingira ddala okuba nti kati omwami nga pulezidenti waffe Kyagulanyi kyagamba nti abantu yababuusa okubabuusa kitegeeza abantu ne beetegeerera ne batuuka mu kyokutegeera nti bantu balina value ng'abantu kati abantu bwababuusa kyekimu ku ebisinga okutiisa Museveni era ye pressure gy'owulira gy'atuma mu agent we gwe bayita Mayiga nti wange abantu abakkakkanye naye bannange temugezaako ne mukola ensobi ne mulowooza nti mugenda kukkakkana kubanga okubeera nga mwenna muli babuufu mumanyi nti mulina obuyinza mu ggwanga lyammwe nti mulina rights Museveni mu ekimu ku pillars eza theory of violence kwe kuddira abantu nti n'abafuula ebisolo kwegamba abamalemu ensanga tebakyewulira nti bantu kyova owulira nga Museveni buli amwakanya amuyita linnya lya kisolo oba mbizzi oba kawukumi oba biyenje oba biki kwegamba ekintu kyonna ekitali muntu bakiyita mu lulimi olwo olw'ekifuutifuuti baali bikiyita dehumanization. Museveni dehumanizes everybody. He does not consider his henchman abamuwakanya bonna abawa amannya ag'ebisolo mu ngeri eyo kimwanguyire kakati gwe bw'oba ogenda okutta ekiyenje olina kukirowoozaako tottabusi kakati bw'ayita abantu n'abayita ebiyenje n'abayita embizzi kimwangule ye n'abannalwanda be abajjudde mwezo ze bayita safe houses. Of course si safe house yobuttiro, those are murder houses gye battira abantu abannayuganda na kibanguyira okutta abantu ng'abo. Owulidde ssebo bino byonna biri mu nkola enambulukufu ey'okufuula abantu ekitagasa okubajjamu ekitiibwa kyabwe n'alyoka abanga amaking sure nti abaavuwaza eggwanga lyonna lyavuwale n'abajjako emmere n'addira ennyanja gy'amanyi nti ennyanja Lake Victoria wavaayo protein almost tani kakadde kalamba ka byennyanja free protein bantu bano bajja kulya bajja kubeera n'amagezi bajja kubeera n'amaanyi nekibeera gwa nagomala okusemberera ennyanja no gy'eri ennyanja ennaku zino bakuba amasasi bakutte. It is better okugamba abantu basobole okufa mu kimugunyu mpola mpola tebakyalina kye balya tebalina treatment kakati ebyenfuga abiyingiddemu ye ne mukyala we ne babivuluga abaana Uganda nakabala tebakyayinza na kuyita bigezo kakati ne Makerere babaddewo ne graduation bagana ne kamera olwokubanga mugenda okulaba nti abagraduating bonna kakati Banyarwanda. Owulidde ssebo mukitegeere nti olwo omwami aliwo okusaanyaawo mmwe abannayuganda mwenna okusingira ddala abaganda. Sebo theory ya violence ku traditional leaders esome etya mu dakiika 3 nkute theory ya violence ku traditional leaders esome etya eyo theory ya traditional leaders Museveni yennyini agambira ddala nawali nga amaze okuwaayo olupapula lwe nti bano abasajja ab'e Mozambique beeraze nti basajja naye Uganda bikyabulamu ne bamugamba balekikyalabe oyogera otya ku Uganda yamala dda okwenunula kati tebakyali mu independence kakati ba traditional leaders bo Museveni abalabira ddala ng'ekizibu olw'okubanga be bantu abaalina following etagambika era n'atandika okubalengeza ndowooza walabako ku butambi ku mutimbagano ati buno bwalina bukiifu buno waffe wano ngenda yankole naye tasimanya Rubambansi nti yakwatiridde eggulu n'agamba nolono balulaga nti yempologoma oba oli mpologoma nga tosobola kulya ba colonizers. Ebyo byonna amalamu abafuzi b'ennono ekitiibwa olw'okubanga ebigendererwa bye okuviira ddala byali nti
bo abali waggulu abavuunike abazze wansi ye eyali omunkuseere ng'omunoonyi w'obubudamu omupakasi ye adde kungulu kyaliko era ng'ayita mu lukujjukujju lwe lumu ne musajja we nkwatangabo gwe bayita Mayiga bakikoledde ddala nga ekibulako kwe kuddira kabaka asobole okumutta era amutte amusiimulirewo ddala olwo ajja kulaba nga ye omwami eyali Sserwajja Okoota kakati ye yasigaddewo yali ku top nti yali ku top amumezze wansi kati ekyo kyalindiridde era kikafuwe singa kivaayo Museveni nga amaze okutta kabaka agenda omulambo gwamba nga bwolaba wamba ogwa Archbishop nga amaze okumutta oba gwe yawamba gwakasirye eggwanga nga amaze okumutta agambe nti abuzeebuze ensi nti bagenda kumuziika mu bitiibwa by'eggwanga naye nga ekikolo ekikulu kiri mu kuzzaamu bannalwanda manne amaanyi okola culture ey'okugamba nti kati yeye Katonda yeye is the undisputed leader era ab'obuwangwa bonna bakabaka bonna kabe Bunyoro kabeere Omumbere kyo bakitandikirawo dda kabeere kyabazinga bonna bali mu tulubali erimu olwo ajja kubeera nga amaze okuvuunika abantu abaali ab'oku ntikko abakozesanga abapakasi bano kati yenga ye aliko sebo bye byange naye abannayuganda funye bulungi kusaba omwami Lumbuye ngenda ekitabo kino ngenda kigaba naye okigabe soko nyonyole karakita ya Museveni onyonyole karakita ya Mayiga ne ya Mathias Mpuuga ojunyonyola abantu through eno family violence theory bagitegere dakika 3 zenkwongedde kyendowooza nti omwami Mathias Mpuuga kyalimu bw'abanga ye ali mu byakwekolera ssente naye sirowooza nti akitegeera n'okukitegeera ebyokugamba mbu agenda ateese ne Museveni ekimu ku pillars eza theory of violence nti toyinza kuteesa na muntu gw'ogenda kuvuunika olw'okubanga tagenda kukkiriziganya naawe nti kakati nze kabaka kakati Museveni tuteese gwe ondeke nga ndika nedda era kyava agamba nti kiri okay okukozesa obutemu obutwa okukuba amasasi okutemula asobole ye okubeera ku ntikko era mu kino omukwenunula Museveni kwayogerako mukiraba nti kyakifuula nnenge gweomuntu eno sinsiiyo wano oddukiddewo obuddukizi kunoonya bubudamu naye kati okwefuula nti gwe wali nti oli oppressed ebyo byampuna era bano abagenda abawuuba obukooti nga Kamayiga akagamba mbwa mukakkane ekisingira ddala okubeera ekikulu nti abantu babeera nga babuuse kati nga Kyagulanyi bwabuusizza Abannayuganda ne balabira ddala ekigenda mu maaso ne bategeera nti obuyinza bwabwe ne rights zaabwe tewali kitegeeza nti Omunnayuganda agenda kuzaala nga nsolo nga tiwalina bujjanjabi nedda naye bwakufuula nti bano mbizi bano bisolo bano kawukuumi abeera nga kyayagala okukola nti abantu abamalemu essuubi abayingire mu bwongo abafuule abatakyetegeera era beekyawe baddira abawala Abannayuganda mu mitwalo n'emitwalo n'abateeka ku nnyonyi n'abatwala Saudi Arabia, Oman, Dubai gye bagenda okufiira n'abeera nga kyakoze asaabuludde chance yonna ey'Abannayuganda okukola family eziri stable olwokuba bamaama tibaliiwo bamaama bebalabirira family ekyo kimanyi n'abeera nga ekyo akikoze bulungi naye n'akikola bano beeyongere okwekyawa bagaye nti ffe Uganda tetufuna mirimu tetulina ki balowooze nti failure naye nga singa abantu bonna basigala nga babuufu kino omwami ono okumutwaliriza buli omu asome enkola eno eya theory of violence eri mu kitabo kyo Dr. Franz Fanon ekitabo ekyo bakiyita The Wrecked of the Earth buli omu agisome buli omu munnabyanjuma ngenda kisapulayi nga nkirina no mu inbox toyanza nnyo ssebo sebo bali nnyo bannange njala okubaza Mukama Katonda eyampa engalabi eno olwali lwenkitegedde lwaki Museveni anoonya
nsomye theory eno n'ebintu byenze mbagamba for 5 consecutive years. Now I know the reason as why Museveni is looking for me. Kubanga ekintu kyenkuba kinene. Eno theory ya myaka mikadde Museveni ya mulyo mwebuzo musajja natto omuntu namuwamba nga temanyi lwaki attanga talina do okutya nga temanyi lwaki nembaga lwaki amachachi mangi munyo omwenyi mukubenda okubanga ekyo bakitanga kiringa nga kibayita akiteekawo justinga diversion yenge inali mukutta mbawudde komera erirere mukono teririko omuntu alimanyi on record naye mukama njagala okukobaza omuto guno guwampa ebintu byonna mbigambye abantu nga neno theory mbadde sigisomangako nga nkozesa sachi yange entonotono naye kati eno phenome theory of violence ndaba y'omuntu yaddamu okumanyira ku internet nja kuliisa nnyoko mutegedde naawe olwaliro ntegedde lwaki Museveni anoonya mutegedde lwaki Museveni ayagala kutta Kabaka mutegedde lwaki Museveni ayagala kutta Kyagulanyi siroza ne mucha manja sina muntu amanja ku internet kuno ne mu Uganda sina muntu amanja buli kimutu kibagambye concentration camps bino byonna babikola nga biri mu kitabo kiri theory Museveni abagamba alina ebitabo byasoma ekimu ku bitabo ebyo kikyo tukibagambye mu kitegedde bulungi ndaba yo omuntu yenaddamu okumanja nti simayombo yagamba sime biki mu muzannyo gw'enzanya kumwe tewali asobola guzanya ebitabo bibiri ngenda bisupplyinga eno ye census njibalaze census ya Uganda yino 1969 census report yiyo njirina njibalaze ne figures numbers bana Uganda ngayo bali ne namba y'abanyarwanda abalimu bino bina mu report bino mu report census population census yaliwo kati mutunulire omusajja ono video ebiga byayogera nga video ere yayogera nga ajiriga Kabaka w'Abanyankole. We had a little king there in Angola called Ruambansi, that is controller of the whole world. That's what those Banyankole thought. That little king there of ours, it was called Ruambansi, the controller of the whole world. That Angola is the whole world. With your fellows, you are sycophants who fall before the chiefs. They fall as if they are possessed with demons. Never sit a sim. Mutegedde mwenne ensi yonna bannayuganda emuli lwaki Museveni anoonya omupiira gw'ensamba munene nnyo ono nsamba Shaolin Soccer si Premier League mboba simanyi ya liga ono nsamba Shaolin Soccer abali baliko filimu ya Shaolin Soccer oba Shaolin Football gwenzanya ku internet yenzo lwaki Museveni anoonya doza mutegedde ekintu kyenkuba kinene nnyo omusajja akikoledde emyaka n'omusajja nattana awamba omulambo omusajja nakuba abantu obukumbi nga teri amwogerako wabula mulukana akawakera teekawo diversion okukipinga nga abantu baleme kumanya information. That's why ku internet yonna buli kintu ekibaga nti Lumbuye agenda gamba diversion kubanga bino byonna nalinda birabiko nga nabisoma dda munkozemu obuntu bungi bukatuni bukati ntandise bwenti kubanga mba mmanyi kyengendo basomesa Museveni kyatagala kuwulira nenva ne baga musajja Kabaka bagenda mutta mugalo muyakola propaganda Jomo wadde ku CBS nga muri ampuga omusajja ayabadde akutte essimu ya Mediensere ko yerabiddeko live nga bagenze mu Bulango omusajja kennyini oyo mpuga yagambye munawuliro ligagamba Kabaka jjanjabwe bamutwale emwero Kabaka jjanjabwe bano basajja bakozesa nga basomesa theory eno ne mayiga waako basajja betuli mu Uganda kati batayagala musajja aveeko banaye Mukama Katonda simanyi naye omulimu gwampa kukola mu nsingo kwe mbusiza abantu president abusiza abantu agumiza abantu neba na Uganda simwa kimwagala Kampala ge president yabadde agenze mu concentration camp mulyoke mutegeere Obwakabaka bonna n'abuyuwa buli kimu kyonna n'akiyiwa eno president yabadde yino yiyo Indako. Is there a demo concentration camps? Abana Uganda original. Zizo concentration camps bago badda ku mataka.
Security. You saw that the European. Ndawangayo omuntu ajja mu bwenyi bwange nanyimiriramu. Nja kukulisa tayala kutegeera. Mukama njalo kubaza obulamu bwompadde okusomesa bannayuganda ebigambo byembadde simanyi nti babiteeka ne mu kitabo ekiri well organized and prepared kubanga Museveni yakiwandiika ng'ajja mu theory ya phenome. Buli muntu yenna ayagala ekitabo kino jangu mu inbox yange nkikusindika obwena MBs otandika okusoma olyoka ogguka obwongo olyoka otegeera kiki baba bakola nakungate mukitegeera. Ogwange ngokoze ngumaze teri muntu amanja ewaffe mumanyi obagenda okunzika tanda kiwambye banteeka record ziribeerawo omusajja tugaye bintu bino nenga mbadde tembimanyi kubanga omusajja ge Museveni lwasindika abantu bokutta nawamba omulambafu ababa wa confidence bana abanyalwanda banne batte nga battamu nemwe musirisi kubanga temwagala kwerwanako zoza mukitegedde bulungi yensonga lwaki abayita abaganda bangi abayita abasoga bangi abayita abanyoro bangi nenga bonna banyalwanda babatadde mu nsi okwagala okutta bannayuganda. That's the confidence. Yensonga lwaki bwatta omuntu yasookawo okubalaga nti ono musse kati temuna kyemugenda kukola nawamba emirambo nimbaga omusajja omulambo yagututte mpaka kizizo kikufa Lumbuye yalimba bibi n'ebitabo ebitabo bino mbirina muyinza oga omusajja yakusoma ebitabo bino mbirina ngenda bisapurayinga ebitabo bibyo bibyo mbirina ngenda biba supplying mulyoka musome mumanyi mu ngomba denkola ku internet for good 5 years mulyoka mutegerwa kyagulanye bamuvuma from Monday up to Monday mulyoka mutegerwa kyagulanye bamuwalana abantu kubanga gusaba agula abantu amaaso radio station bazikwata media zona bazikwata education bagisse kubanga bo kye baagala abaali abanaku bafuuke bakabaka. Nekulo kusata bagamba ensonga lwaki Museveni yagala kujjawo Kyagulanyi ne Kabaka ze two standing obstacles zisigadde mweno phenome violence oba phenome master violence theory book alyoka afuga Uganda nga bwayagala nabagamba kone kyali kiwani it was a plan mweno phenome violence fear violence ekyali ebunyoro ekyali ebukonjo ekyali ebunyankole ekiri mu Buganda ekiri ekalamoja kalentire ekiri ekalamoja kyonna kiri mu kana akatabo zonna babipanga bupanzi ne babikola olwokuba bamanyi temusobola kwerwanako nenga bale kikyalabe bali mu handling ku Dar es Salaam University bambuuza why are you talking about Uganda when you are not Ugandan wali n'agamba obasikano ati konchakalina weyagambira nti amini twalina omujja kuba twalina plan kati ebintu bino nabo bigatta bikwasaganya bigatta linda ko wano sorry linda ko wano ndabo banchakalina wano muna nsonyo sigenda tamasimu linda ko mbalaga akantu kano linda ko mbalaga akantu kano bawe kali wano katonda nyambe mbenga nkalina bino byonna byokugema bale bano kugema bale sawa zino byonna zonna biri muno kubanga balina okwakkiriza okusanya wensi kaakano bulungi nnyo mukala bulungi nnyo mukala bulungi nnyo bino byonna yajja bitegese bulungi nnyo byonna nga bitegeke bulungi nnyo yensonga lwaki annoonya kagenda bwe kati don't take this statement slightly. We removed Idi Amin Dada not because he was killing people. Even if he wasn't killing people, we would still remove him. He was interfering with our programs. Yoseriti Bahaburwa, Rotabaisirwa, the son of Karejezi. Agamba what? Ntife tetwajja kaamini kubanga mbo yali atta abantu. Nebo yandibadde ng'era tatta abantu. Era twandi mujjeko kubanga yali alemesa enteekateeka zaffe ffe ng'Abanyarwanda oyo Museveni nga yayogera.
naye akyewunya lwaki najja ne program y'ebibuli mbulange emmengo tagimanyi yava lwaki nkola video nenfa information nanoonya nga temanyi lwaki banoonya ndabanga yendogo yonna embuzi yonna ngeddamu okummanyira nja kusomesa nyoko kyatakusomesa bakitoba kusomesa batakusomesa kubanga temumanyi babatwala butwazi nole basajja bali masuti batunda eggwanga mbumbo simanyi basoma kamba buli ekintu kimu omuntu ayogera oluzungu n'alusinga queen oluzungu lulimi tekikulosa nti aba ategeera nnyo okutegeera kuba kwa mutwe oluzungu lulimi ng'ennimi endala okutegeera kuba kwa mutwe oli taddawo n'akutiisatiisa mbwe simanyi ayogera oluzungu lulimi si lulaga entegeera y'omuntu we don't measure someone's understanding capacity basing on English or speaking English no tubesinga ku ntegeera ye kati bana bajja masuti n'ayogera oluzungu n'akutiisa wo abo bafu tebalina wadde common sense so takutiisatiisa nga n'olulimi bwe simanyi yasoma nnyo amanyi oteba bafu English is just a language like any other language ng'oluganda olusoga kubanga lulimi bali bakolonize baleeta naye intellectual y'omuntu ng'ategeera yazaalibwa n'obwongo kintu kya common sense oyo tebamugula kati bano bakawomenta tebalina common sense so buli muntu aliyo tebaddamu okutiisatiisa mbu simanyi tumanyi kwogera luzungu simanyi kiro luzungu no sense eri language lulimi lulala okutegeera kusigala kwa mutwe yensonga lwaki Museveni anoonya ensonga lwaki Museveni ayagala kujjawo Kyagulanyi Ssentamu kubanga akimanyi be bantu abagenda okubuusa bannayuganda kyaki ne zijjula buli wamu abalokole bajjula buli wamu ebidongo ne bikuba ne munywa bbiya ne mwebaka babagoba ku maaso mukama bakumirira mpera video wedde sitadde masimu nasonywa very sorry kubanga eno fiyo lebadde nino gibasomesa buli agala fiyo lero jamu inbox yange njikusindikire weesomere wekye bwe mujja okutegeera nti ono musajja nabagamba ddalina ebitabo byasoma ne kati eno fiyo violence yakozesa to recolonize Uganda. He himself is recolonizing Uganda. Museveni is recolonizing Uganda himself. Ayagala jifula kwa kabakamwe. Bulijjo tubagamba nga muloza tusanga. Mukamba wa 13 mpera mwe bali kubeerako. Tusinkane ku Sunday mu program ebimuli mbulange Mengo. Ne mulanga basajja boogeza amaanyi ababa wadda amaanyi gendo oyogere nze nkutaddeko gadi mabega. Buli ayogera nga ayogeza amaanyi mu Uganda manya nti aliko gadi mabega mwekweseemu si yaba ayogera mulide parliament egenda gwamu akatabanguko nkiddamu nabagamba dda nti speaker si speaker oli wundi oyo deputy speaker yalina okubeera speaker mulide parliament egenda kujjamu akatabanguko very soon nkiddamu mulide parliament egenda kujjamu akatabanguko very soon kubanga oli yalina okubeera speaker so naanita amongi birangirangi very soon kigenda kujja mujja kiraba nenga buli omu yebereremu mukama bakuume abaana bali mbiyumba mutegedde lwaki gye muli document ne bagano gizanya ngenda gibateera mulyoke mutegeere ensi otuyimiridde mukama bakuumire